wanti natera mbaniriza abagamba 2S Film Productions mwanje Steven Sinema katusiza ko tezikya 2 katundu kafake 11 awono sebo tuba twaliriza tuba twolekera ddala tunatera okutuuka ku kinyusi Nsimbe Delicia atuwezanga Emily Eddie Mwisho atuwezanga Patrick songa ate mu mukyala Ntongo Flow nabiranga atuwezanga Boss Lady Kavuma Roni naye naberawo wali eri ku kido Nambire Machigongo na Tene King VJ fenanga tulaba kaitibwa tezikya 2 nga tukolekera katundu kafake 11 wabula nga tutandika kyenyinza okugamba ubanga to subscribing nga kikole era oba ali subscribinze naye nga takutokonanga mukadde kwegambera ebyo tebinaba kutereera n'okubanga akona mukaddawo akadako oloka kona kebiseera ebisinga kikuleetera okumanya singa tuba tutaddeyo akapya akalala ak'omulembe ew'omugisha Christina naye agenda kubeera mu bazanyi baakana akaleero bwe twasemba no ku mulundi guli twaleka kawanyi ategera nebbali w'ekikomera ategera wano annangonkanga omutima onenge ejjojjanga gugamba oba oli eno gye ntunudde anti munaye nga nange ndi musanyufu okujja omulimu ekituufu gwo naadi nafunyewo naye nakufunidde omulimu kyekituufu adde ayagala awo omuwala atambuza caayi naye naawe tegugenda kusaa kiyinza obutakukolera nalabye nga chifu kiyinza obutakuyisaawo baisabanga bansasula anze kastabanga they pay me I don't care naye ebyokutambuza caayi n'obisobola kusala kubo kuva eno kudda eri masakalo gye motoka nga zidduka lwali tetulinze kwentufu n'omulimu jjukira kawanyi naye paasi yali agikubagiza wowe muntu wa bububu nnyo obuzibu omukazi ayo ekikazi kinenge gye kiyomba kiri ekikazi kimazeeko emirembe ekikazi kiri awo kinenge gye kitunulanga enkula kumbe kijja twasemba kana akawala kanjogerako biki gamba katoloseyo waka ate yanenge kunsi kuno genda okoowa omuntu nga naye yakoowa kati ku bisapatu byakuba akawala kano njagala kusoma nako kamukooye kati awulire bamwogerera gonye mpaka wenaafunira omulimu kyangu tubi bampita nvubu omulimu omulimu tujafuna ekikazi bwe kiba kikuyisawo bikiveeko tofaayo nze kyomanya laavu yange eriwo tofaayo kasita onfunira omulimu jangu gwe enkudde wano sitaka kadduse nnyo olowooza ogenda kumazambiro ogenda teke enkwatako ojja kumanya nzaani alese enzirusi alese enzirusi nakasooka okulaba wa boda alekawo enzirusi gwe mulundi gwange okusookera eddala yagikulugusa nga twakimanga mazzi ku gaali eno piki tenkuba kigo pikipiki bagiboye nompita enkula simanye envubu tujja kugula kati piki yakawanyi bagiboye kasooka lubaayoko lowooza abali ebweru bwe mulaba kavyu ngaako mutandika okusubwa ebitooke mwanyi bukalala nkoma nga bwabalumiranga ebyo sentebe sentebe waliwo ensonga eri mu ddiiro ono bosi ledi kati yabitegedde ebintu ayita ne babawunsa abe sebuliba ulira n'ensonga zaffe ebya sebuliba biveeko nze ndeese mugagga mpa sente mu ttaka nze munkoneramu sitampu ŋŋende naye ng'ensonga za male teri atazimanyi ku kyalo kuno eno zinenge gye zitambula nga zeekubiira ani ali awo ono yeebase bakamumuleeterawo ne bamumusuulirawo ennaku eziyise otandise kati okwebuzaabuza nkugamba kunteeramu sitampu okoza omwana yeebase fe ebyomwana obireeta otya mu nsonga z'ettaka lyange ono omugagga abala miliyoni zange azimpe saagala ozuukuse mu gundi ba mirambo gyagira edda nze bampe sente oteekemu sitampu kola endagaano tuvewo baasi endagaano yo bwe mba ngikola endagaano yo wenagikola angikoze kati endagaano sikenda kuteekako naye sijjateekako ate awombanguze bannange awombanguze kubanga tekuliko ekuba tekuli sitampu nange siwayo sente zange ate nkolawo ki lindako gwe nfukamidde nfukamidde bannange bagenda kuteekako sitampu oyo muleke jasaokola bintu ebyo kyeyamaani amanye ensonga naye lwaki totwira noteekako endagano naawe mulamu jukino naaba mulamu ensonga nziteekako sitampu jasemata lobusitampingi nga tuvaawo naye baaba kati ntegedde ekintu kimu kati nzo njagaza ntaana wabula nga tonnajinjagaza kansonga enkukwata yenuka tekako sitampu buko tekako sitampu baaba
kati nja kutta Sikia ikatuva misana tuku why kakano kati jagalo soko kakane sagala marote ke mugundi kati ekigira mali kyengendo itaka lya tunda sebuli bali linako piece kwata ebaluwa wandike wandika kalani wandika kintu kitono wamutulaawo bagire muntu omutamjimba mwawo yenuka nadda mulaiti wano temudda tetujja kudda gwedegako stamp teri oba mutunda kyo ne bwe mupangisa nyumba sijja bateerako stamp ngene ayine ngirija sentebe atya lutalo emiswa kati ageno wandika endagaano tamanyi Luganda mala mabuuza naye engaano eziri wano oyinza n'okufundikira ng'owandiisa oli kyayogedde nti temudda nze temudda ntunda ekibanja kyange budi gundi weebali babajeeri ewali nkaayana gwe nkuwata kali ogire kati ono mutowo wulira bwe bakola ensonga zaabwe bakola ebintu byabwe eyo olumala ate nga batunda ewali ttaka lyentu awulira gakuyola sentebe mala agadde ebyenfuna ku mulundi guno binaddirira kakati ebinaddirira simubireeta wano temubireeta naye nga ettaka lyali mukuteekako stampu naye akimanyi sebuli balirinako gundi saidi naye ali mukuliteekako stampu nga tatidde gundi gwali eyewala ensi yattu eno nene osobola okugulako akatundutundu ku nsi yattu nobeerako n'akapuloti akako naye bw'oba nga tonnagula nga tonnakwata mu nsawo okuwaayo kasenteko sooka weegendereze nnyo ebintu byatabuse mu nsi ezimu waliwo ali mu kunoga obulezi wano ye mukyala sentebe wendi wano wendi just mbadde anti mbadde nkuyitira eri ebintu byatabuse kwata mu nsawo nga woogiteeka olabawo ennusu yo kyenkugamba osiibye otya eso wulira ekiri eno kakati alina ensonga bekunoonyesa nsonga kyeyo ensonga ya bbaawe aha babbaawe kyo kyazo kyatasibisa zipo mu mpale ye wulira mugambe yeesonyiwa omukazi wange daba omwana azze ng'agamba bbawo ono yeesonyiwe mukyala we akomye wano mulundi bw'abanga saagala kudda guno ku njaga gwere gwe gusemba bawo gwe mbadde njagala naye kirungi ndabye ggwe mugambe bw'aba tasobola kusiba zipu ye agisimululire ewalala naye mugambe wenziramu okukiwulira wadde okuwunyiza ne bwe ndiba nkiroose buloosi nti akyalaba mukyala wange mugenda kumpuliramu akabasa ate mukyala sentebe akimanyi omanyi abavubuka b'ennaku zino waasitukira najja n'akugamba enjaga banywa nyingi naye olaba alekamu emulekeramu akamugamba nti genda olabule aba alinamuko ati njagala nkugambe kino saagala odde mukunda mu maaso go tekali mpulidde mutabani unaalinga na mutabani watuukira okugaaga bbawo yeesomere mukyala wange kitegeeza kawala kato lindako n'omusajja atandise kunswaza bw'ate ate bibanga bituufu no birayika bibaŋŋamba bituufu naye sentebe agenda kumpuliramu nange akabasa agenda kumpuliramu akabasa naye ngaekituufu sentebe yasimbasimba dde oluwanyi buli wamu eno eri kalalayika nawe yalusimba erutajja tebannamanya no nansonga za patuliika naye ate zo mpanvu era ke banaazimanya simanya gye bagenda kukomekkerera firimu eno oba ogirabira ku youtube channel yaffe tekikugaana kugiwa like kuba kikulu nnyo ekyo n'ogiwa like n'ogisharingirako ne banywanyibo so nga ate bw'osinkana akalango wakati mu firimu ng'ogiraba si kirungi nnyo kabuuka kalanga ku buli lw'okalaba baba bagizanya baba balina engeri gye kigira akalimu n'emikyakye nga yeesitula ensonda nno bannange nkulamusiza kale ye maama ate kano sooka ogire ojje tulabe sooka ojje sooka ojje lindako kikyate alinamu ekimugamba enkofiira ewagijje enkofiira ya sentebe red handed nagiranze enkofiira nagisanga mu nju naye ate yagireeta mu nju saamumanya bumpumpi nagironze ono agimanyi ya bbaawe sentebe naye nga ndabanga ezintu bingi ya bbaawe wange eno abwazifaanagana sitayiro zezimu mu nnyumba nze mu nnyumba gye nagironze
simanyi birala. Enkofira njukira enkofira girete. Leta. Abadde akwesa obubiri we yayokya bwayitamu omuliro naye olwokuba nono naye yabwokya tewaliwo nnyo gundi awo alambe. Enkofira bagitwala ako akabonero kaba kamaze okulaga oli nti ono watuukira okwambala enkofira ya bba wange kaweddemu ogwokubiri kaweddemu kakati nzijeyo yaki kyokka omutima weda guŋŋamba to nange ebintu si birungi kati ate ne mukyala ssentebe atandise okufuna mugundi jukira basooka ne bamuleetera omwana awo ne bamugamba ono omwana wammwe wabbaawo kati ate waliwo aze n'alabula tubaye tuli awo akyagenda ate kati basooka ne tuvaayoka eyo owaayi otya nti kale kakati nyabo mbadde ngusaba ulira zibigambo bino olulimi luwanvuwanvu muko mukama gatonda yatunuye muntu naye turuwulirize bulungi aba biya ari usamide kuzaara Yesu Kristo ulira nanje ngutunulidde ndabali wowe ushobora gufuuka uwinjawulo mu bulamu bwanje laavu teriiko lulimi nkwaga ebimwawuzanga language barrier yamugambirawo nkwagadde era omutima gundaga abaana bange bali munabaanayo munda omwo kyokka batage kakati ndowooza ne bwengenda kuba ebigambo mbiwuliriza kati olina okusooka okubaako kyokolawo kubanga nange sigenda kubeera nti ate nkugamba ebigambo byanje mbiremwawo omukulu avudde gyavudde mu bulamu bwange nkwagadde nsobola n'okukuzinira amazina ganyuma gano amazina ogamanyi ge bayita amasonseke nsobola okugazina wano enono bannange tuzinamu ate ekyo nakyo ululu okukwana we kugaana okuteekamu amazina n'okuteekamu ebisoko omutima era oba totegedde kyekugamba ng'oli mugenda kuwangato ogenda kuwangato mukulu obadde ozina obadde oge nsobola n'okuzina laavu teriiko ggwanga laavu teriiko lulimi teriiko bigambo ebibula ng'okola ebikolwa kyalamale yamugaa kale weebale naye lwakuba ekyamazima ekinkoze obubi obudde sirina obwokwonoona era ndi mukugenda sikumanyi abakazi muyigeemuko wano eno omusajja bwakwana nga tomwagadde tomuwalabula kumuswaza bale ebintu emunenge gye mutuyisa obubi mugambe mu bulungi ng'ono bwamugambye amugambe ekyamazima nedda nkugambye bya naye nange kale nfukamidde omutima bakubira gumpe omutima gumpe kubanga nange ogwange ndaba wagututedda maaso yenyana mubiri waliwo olirda amugambye wondabira ano ndi kiwuduwudu kati omutima wagututedde ogulina eyo akati omutima mpozi ng'ogenda kugumpa awatali ekyo tugenda babiri gwa buli kimwe kyona kyafulula musipi ku mpale naye sikuta manguko mwaji bana yamanyi ku lulimi olwanyambi anyambi webale kati ate akoze atya oko nja kubirira enduulu I give up awanise naye ng'omutima gwo kale ogutute onkoze bubi nnyo kubanga owulira gukubira eyo njuli mulungi baaba TEZIKYA 2 tuli ka 11 ladies and gentlemen ku kibuga basenyesa bikajjo tebalina zigula ddagala ly'amanyi ono yakedde kusenya kati ali mu kusenya naye asenyeza mu nnimiro yesebuliba mmale yatundiddemu ettaka lye kati takyata wanagula ddagala ly'amannyo ajabuziwa nayo n'asenya abadde alinze awulire wadde asaalimba baasi awo wennyini pause pado awo yataddewo sinnateekawo oluwanyi neesaga akulaba asala kuva eri kudde eno nyebo njogera naawe obuliddwa gy'oyita okujja okusalimbira mu ttaka lya kiki wano olabawo kkubo oba lwaki mwagala kunnoonyaako kiddala olw'okuba sirina sente zigula kapande kaliko not for sale
mwagala kati kutandika kusala asala buli we mwagala lino ettaka temugenda kulitunda wabula nno male bukyangazanyira ku mataka lino lyase buli balyagize gyoba oyita yita eri weetooloole kuddamu kulaba alinya saagala wadde enkoko nenziramu okulaba enkoko eriira ewange ne bannange vadingo ngeno okutambulira mu nnimiro yange okujjamu nga bwenjagala eyiye mbu muyiyo tambulira eri eyiyo ate neyaganya otambulira mu yiyo eno yange wano wentadde ekigundi nze luwanyi mu nnimiro yange saagala kulaba ayita mu nnimiro yange oyita eri genda oyita eri weetooloole saagala n'ebyo ebyokumanyira temwanguza ettaka lino baasi kati bw'oba weetenda omukazi lirinye salaawo kyokka mulamu kati ate ono mukyala mumale naye alina engeri gyafuna obuvumu ku bbaawe kati bbaawe jakutema ngenda yaze nayo ng'ate empagale salaba kuwaana salawo waawo mwagala okutumanyira mbaawo nammanyira nanjogana gwenono nonsonga mukambe nja kukutema nze yenjerera eri obubaliga bwe butwala eri ani gweweetolooza eri nga wano wona wafeera kumpi nedda waawo yitawo teekawo obubaliga obwo anti mwakulira muzijangazi tambuza obubaliga ngo saagala kuddamu kulaba saagala wadde enkoko eyita mu nnimiro yangenda kugitema nja kugiryakubira teri takasimu abalinguza tewaliwo nga bawanguza ettaka lino kati liiro muddemu muliyitemu saagala kuddamu kulaba alinya muno ekigere omusawo akumbye kwerima tambula ogende naawe sala mulyange kale nawe sala wali bakuwaana owakamba ogira owejjambya ndi mulyange nze ndikulya nange ndi mulyange kale beera eyo nange mbeera eno watewaliwo nomanizira ndi wano sebuli bakombe kwerima yita eyo saagala munjoze munagira nemu saagala sikyayagala kati gula kakati gwe ssebo olayi katumanyi kyammeza mpumi naye wano wagenda kulema mukyala mala alina engeri gyagejja empumi mukaseera k'obusungu nga butuse mu GB 8 mwanguza ttaka waliwo nja kutema kikazi gwe vaawo munsiruwalirako mbu omusawo yafuuse ekiroowa ye mwenyini yafuuse kiroowa kumanyirira ku ttaka lya ye mwenyini yafuuse kiroowa ettaka we lyawukanira wandibadde oluwanyi ewaatuula saagala undeetako oba ngenda kusiiba wano nsiibewo nesivaawo paka nga akuyita oyita wataliwo naye ng'ettaka lino twabalabyeko wa ssentebe nga bali mulikolera ndagaano sajja onono nalayika agenda kutuleka mirembe ng'asooka ajjayo akafanga ng'asooka ajjayo male yaaliwa oba kati male kamala byonna hello aha mkwano omanyi male ebintu byayonoonese dda eno kaweddemu omusajja muganda wono simanyise buli wanaleero obuli babutadde wakati mu nnimiro agambye tetusalawuwe abadde antemye ayagala nakuntema wetwogerera nze golaba mpise mugumugo gwa ntaana bw'oba okola olugambo olina okwogera mukaawo kasupu wulira kati n'ekirala wulira epiki yaffe njirabyeko olwali njirabye epiki sebuliba gye yatwala kati sebuliba abajjukira akatundu kali ak'omwenda sebuliba atwalamu piki ya mmale sigirabye kati epiki alooza sigirabye naye tukyasobola omukwata ogw'obubbi tusobolera ddala kale nno bagaba bw'ofumbira omubbi ofumbira obubbi naawe oyinza obuyiga oba si ekyo boozadde basobola obuyiga singa oba tobugjeewo akati mukyala mmale twasuka ne tuvaayo ne tudda esayidi eno sikiyo ekiri eno waliwo yanoonya piki baagiboye yakawanyi mulita omulanga baasi ono wataka ono yalese babawunsa kukuba buli kiramu ekijja sijja kutabukutakutaka bamuleeta babawunsa bano bakuba ate timpamba kubanga ate bano babasasulira kuba kale ate lwe babeera nga kusasulira kuba oba olina okuba n'olaga gw'okubira nti nookuba onodamu salimira mutakale nagula gwe ono jukire yaguze ettaka ne stamp ne nange mwanindesema no bakuba kuma
anaye kozi bagamba naye ayongerwako ak'omunaku ke kazikiza omuliro muzaatu akataka ke bakongedde ku ddene ery'omugagga lye yaguze empizi kaabo eviyato takyalina ono yakyanoonya mulimu ojjukira mukube kubanga embwa mukube yasooka kujano ng'anoonya takali mukube omubbi kyebamukola olaba omubbi kyebamukola gwe kano songolerawo obuuso naye ng'olaba kyenkola ababbi mukube kuba embwa eyo kuba abagagga ku nsi kuno amataba yagazibise naye empi ziri wano ziringa bubagundi bubaliya empi ziri wano zikaaba ne bwozibika amatwe era luyitamu ate kuba nnyo bannange alowooza ali mpi buluufu eŋŋumi ne zikaaba bamukubira ku bibye musaatu ekituufu kiri nti ettaka male yatunzirirye kati fuluma ogenda ate saa kuddamu kulaba wano noddanga ne bwe nakiroota obuloosi kino oyingidde angende banna tambula ate kati bawusabe babanja akyongera bawusabe baba bamulese kuba alina okulaga nti nno mukubi ng'abeebaza bulayo kuba wakatiipu emirimu giri mu nsi ogwo gwakukuba n'engalo tebagira ku ziizo kizibiti ekiraga nti no tuje tumumaze oyo tajja kudda oyo takyazze enigali si eya ssentebe eno alinga eni ya ssentebe tuba tuli awo awali wazze ssentebe eri takyalinayo tebabingobeza ati munaye ekikapu kyompadde nga kijjudde era kikomyewo kijjudde ngobeza gyakitutte kikyalwaki agambye bwe munaye mu byogiza omwo temulimu bannaayo omwana oyo biki byatankoze ku kyalo kuno iga ssentebe mu kikapu ky'ebiseera ebisinga mutambuliramu buboga agamba yayagala kasente agambye yayagala kashimane tagabya kumulowoleza kumugulira mwanyi naye kati bannaye mwana muwala ono omwana oyo wakala ngeri gyankozesa bintu byali mukunvuga speed alinga agamba ye first born gwagenda okunzalira agenda kunnema kuba kati buli kya agenda kunnema nze buli kyendeta n'akigoba kati anze nkole ntya tekati ddakiika y'emu yeekyusanga nawolo yeekyusa bwekyusa buli kyendeta ng'akisabye ate olumala nti saagala kati olwo ŋŋenda kukola ntya omuntu agoyingewa ate munywa ate nze mmanyi simanyi sinywa bbiya gompadde kati mpozi singa abadde simanyi era mpozi kumuyiwa abadde yaguze bbiya abadde yaguze kabbiya ke kaako kati kaako nywako naawe ekinyonyi kikuke neyo yiiyo namuleeta soda n'amugobya mbu simanyi ka 10 ndeesaako ennya ate era nabyabiri sinywa bbiya naye kino natanywa bbiya bwamuteeka mu nkwawa zizaako olira kati wokola ku nsonga zino omuwa akasente gwe muwa akasente muwe kashi ebyagundi biveeko naye naabya akasente bwe muwa omutwalo nti ate ninga amuwadde ebizibu kankuwe kasente kano kanengenda kuwa amaja ogezeeko okutwala naye mwana simanyi sente be nayagala okuyitayo ku bakyala balina ku kyalo kuno oyeka bwalina owakala naye wakyaganye seseke kati sikyalina nakasente munsawo ne sente zenyi sikyatereka kati omutwalo waata guno bagumpadde eri gyenva okutunda akagundi naye nange tompaddemu kati ate nze nange nga nzunze nzira eno nzira eri nange ngende newe nange bangire nkubuulire musaya munange mugenda kunjabya nze mbabuulira nakwabika nzigwemu sente batandise okwejjusa omanyi walikwata naawe onyweyo kyokka bamuwadde kibbiya bibbiya ebicupa bye 2 naye era akyayagalo naye akakashimani sentebe bukyanga asimba biwanyi kino yakisimba naye ajja kyekuuliramu mulago awalanga kanzunziza bannange kanziza eno kanziza eri awolo omusajja munange oyigawo ki buli kyomuwangaki buli lero okwate kubonojjamu empale nga togera kunaaba ebyo ebiddirira kati agenda kuntuusa kati ngenda kutuuka bannange sigala kuduka ku kyalo kyange ekyalo obeera nga gwe ssentebe tolinawo osengukira yatandika obibalabalamu ekyamazima kati kiki tabibala
ekikapu kitandise n'okusenyuka kiggwawo yafuna embeera wemutuusiza weewo kaakati waliwo eyajjanga abayese buliba kikyate sebuliba bannange abasajja bakubye nze asa abakubye naye nga male yankubya tindako male yatunda ettaka lyange kyokka ate kubateeka n'okunkuba agakonde n'empi kati nze ngenda kubeerawo amazima sokka olindeko sebuliba bannange sokka olindeko musaatu yeebuuza ddala agenda kudda wa yeebuuza wagenda okudda tewali kintu kisinga kubeera kibi nga kubeera akati ebyasebuliba byo byebyo ebyasebuliba byebyo nga tulako sayidi eno bakusezibwa munnange Ssentebe olowooza apondoka Ssentebe tapondoka yo kiwagenda eyo ku kibuga eyo wagenda kukola era mbadde nagenda kukola naye Ssentebe alina waagize wano eno naffe gye tuli eno naffe nga watuleka eno era nga bwe watuleka we tuli olaba maze ennaku 2 nga nkunoonya maze ennaku nno nga nkunoonya Ssentebe aha ensonga gye nga waliwo embeera eriwo mbeera yakyati njagala otuuma omwana afa amannya sikiya neno yasimba oluwanji lindako mwana ki wazaala omwana sikitegedde lindako bulijjo tukimanyi nti no nazaala Ssentebe ababiri nenetu ate ekyo kimpaka simayiro bannaye ebintu ate aga amawulire nga niye muntu muno omugamba nga tonaba kugira oli mu kaseera ako noga nti wagenda n'olubuto lwange nze tewaŋŋamba ate saakugamba naye gwe tumanyi nki wakola nti nno wali ogira gundi nze saamanya nti ebintu binaavaayo bwe bityo saamanya sijja kukwatagana nakyo sigenda kwata linnya lyange ndikuwa effa nga sigize wandinkubidde akasimu ebbanga lyomaze mu kibuga okomawo obukomi otya noŋŋamba nti nno ntuma omwana nze manye kati nze nandikukubidde kuki nga naawe kimanye embeera gye nagenderamu yali akweyiiya Ssentebe neno yasimba oluwanyi muganda wange saba nnamba kati nze omwana ali eyo akaaba ekiro bwawawamuka abanja linnya simanyi noonya taata w'omwana w'omuto naye Ssentebe olinga kati atayagala okummendegera Ssentebe nze olinga ulira buuza ombuuza ekyo wasuna adungu tewasuna mulaba weyeebuzakati ulira weyeebuzaabuuza naawe okimanyi wasuna kati ate olya wali olowooza osuna ku lukalu ende mbulire buli muntu yenna ku kyalo kino nga wewanzaalamu omwana baasi oganye n'omutuuma erinnya baasi kaŋŋende ŋŋambe kantagenda ku mukyalawo nange katunulira nali ntunuddewo oba sebo newankubadde baga wakikere gwe wayikiriza gwakoleggwako buli omu agenda kuba eri ayikiriza enze sikakuba teri oyo sijja kukkiriza Ssentebe alinga agamba oba bwali bwakiro mu mataala kwegamba wabula kati soka weebuuze mbeera ki eyolekedde Ssentebe ewaka eyo kubanga embeera eringa eraga nti nno kati ebizibu bigenda kwekuŋŋanya nga binabidde eri Ssentebe omuntu bw'otuukira okubanga ekyalo buli mukazi akunoonya nga buli wamu asimbawo oluwanyi kale kwegamba biba bigenda kugwerawa tukyalaba TEZIKYA 2 era ng'ebisigaye tugenda bisanga mu katundu ake12 kyenyinza okugamba oba tosubscribinganga ku YouTube channel yaffe kikole kati ate nga n'okusharinga links ezo mubakyalibo kiba kikulu nnyo abankumira takumira sente mwiraba